Sente gye twayogeddeko nange nakagitegeera kitegeeza waliwo n'abalala abatakola ki abatagimanyi. So that's why we are on board fenga UMA. The 15 clusters wezigwayo eza UMA nti ba researchers batuuseeyo kubanga owe Kampala tasobola kwogerera weggulu yensonga lwaki UMA eri structured nationally. Mba njagala baleaders baffe babatuukeko mmanye nti abayimbi babafunye kuba buli omuntu wetuli paka Karamoja buli nsonda ya ggwanga gye tuli awo kijja kuba okay. Then oyina ekibuzo kyewabuuziza ku injustice eri mu sente mu royalties when it comes to CRBTs. Abasinga babadde tebakimanyi naye gwe mmanyi omuyimbi. First and foremost, for your song to become a CRBT, it has to be a hit. Kitegezo gitekamu sente. Naye kyanaku tebe ekozesebwa naye ate gwofunako 1.8%. It is not even over those abali batwerabidde ne bajjukira bujjukise bali batwerabidde. Those wala akadda kuba navigators. Oba bonna ne beetoolatola kwe ne bafuna 1.8. Ne tusobola kungamba nti omuntu nnyini content afuna 1.8. To be realistic, it can't be like that. It should be fair. Si kugamba kati ekitubeeza ate ne bannamateeka omanya abantu abasinga balowooza industry yaffe eri we are disorganized. So this is a transformational system. We are transforming into a formal sector whereby gone are the days when you used to shout. We now shout on paper. We have organized noise. So kirabika ne bale babeera patwala percentage babeera tebategedde kati this is the time tutulwe nabo ku mmeeza tubagende naye mukimanyi tutegera new is all about talking tutegera kuba nabo bennyini tebakolera bwereere naye ate nabo when we discovered nti ate bechi batwaza 50% bajja ku airtime ate airtime ali expensive when it comes to taxes katuba twagala ate bazze ku kirala ekiri cheap ate avenues nyingi nnyo government wesobola okufunira taxes mu bayimbi but tetugamba I talked about regulating foreign culture. Omuntu amanyi nti bane ngende Kampala mu market yayo naye balina regulations we but ne wano tetulina regulations ne platform eyaniweredda local market tefunibwa ensonga lwaki abayimbi balaba abantu ba content creators ba film we can't compete with those guys. Sometimes to complaining anti aba radio bakuba enyimba z'aba Nigeria oba DJs bakuba enyimba z'aba Nigeria. Most of them are on payroll. Kati ate Fina tetusobola kukola. Why? Kuba sirina sente naye ate bwembeera rights zange government enyambyeko nemanga wesobola ofuna sente enfuna okitegeeza I can compete with international market. So Panaf, I'm so happy to Panaf where we mwatuita. Special thanks to Parwood. Mweba lekwita ne mutachibera mwekaba mmubi ne mugana abayimbi muje because this creative industry we are a family. Ate we are all losing at the same percentage. Fena tulina talent amanya go tugayina naye naye ate nga ebiseera ebisinga abantu batubrandinze nnyo as being beggars. Abantu bagenza okugenda okimanyi tugenda ne tusabiriza abantu nga be balina tuwa nga ffe baboosi baabwe so nosabiriza omuntu nawaayo bamubukadde 10 naye nga akubye biliyoni naye nga omupraising nga bannange onakuliketa wakati oba onogundi wakubi naye nga akutooleddeko ku kyoyina okufuna. So is the thing, let us come together. Buli muyimbi nandisubide platform yesaawa eno ogiteekako this initiative Panaf artistic rights kwegamba fena tulwanire wamu. Let's have a collective voice, otherwise wetugamba nti ebyo byabawanika ebyo byabagundi naye wenyini chief kwa affectinga. So let us fight as a team. Wetuba ffe tetufunyemu basantoni bafunemu abanajja mu industry abalala bafunemu abanajja mu industry. Let us build our industry nga eri bagala tubeere ne industry eri beneficial eri profitable to the stakeholders. Tetwagala kubeera nti omuntu ayimbi ne tukesera nga mutusekerera nnyo nti oyo yalina hit nera abwatunda but in real sense nga bamubba bubbi ate nga naye takimanyi nti bamubba ate bamali bamuyita n'abafukamirira mu mpeeyo bamala neyeebaza okufa ofe naye nga bali ku sente ze zebatwala. So kyensaba Panaf ekirala it's creating awareness.
abasinga we don't know. We need more information. Creators, innovators need more information about their rights. Yes, we are talking about them, but never waliwo omuntu aliyo nga tamanyi nti this is my right. So ngalabira ddala oli amuyamba buyambi. So nsaba the team for PANAF, yes kwendi, but I'm pushing in for the musicians. Nsaba abayimbi tutuuke tukozese structures za umma weeziri zonna zonna. We contact the leadership there, nabo bagende bafune workshops bababuulire kuba ebizibu ebiri mu north si byebiri mu central. We have different markets, but then one time tubeera tuli ku gundi emu. So nziramu buli lwe njogera nsembayo n'akagambo kano. Let us use the format of smear. Let us know our situation, know our mission, know who is to execute, who is the administrator, who is in command and control. We won't regret this move. Otherwise, PANAF, thank you so much for coming on board. Thank you so much. Ule emabega wa meze no twashuminga ebizibu byonna tukola kitubimanyi. Tumanyi ebizibu ebimu. Naye twagala okukira ddala wansi. Tumanye bw'oba ogamba UPRS collecting sente. Leta tufune ku scientific data oyo. Kwegamba tusobole okuba nti our next course of action egenda kuba informed by information. Chovola babiseera ebisinga bagamba nti creative sector tulidde organizing nga Madam Fina Masanyalaze bwakyogedde nti gone are the days of that. Ekituufu kiri nti ezo ennaku zakola ki zaggwawo. Twagala this time round tukole needs assessment. Bino byonna ebizibu tugenda biteeka ku mmeeza tutandike okugamba tu prioritizinga naki. Njagala mbakakase nga tumaliriza nti olunaku olwaleero nga tulina PANAF n'ebibiina ebyegattira mu PANAF tugenda kukka ku buli kizibu ekikosa ba creative artists mu Uganda era nga kigenda kunogebwa eddagala senga kiba nga kiri about their artistic rights and freedoms. Era nga tukowoola abayimbi mwenna gye muli, tukowoola aba filmmakers mwenna, ba researchers bwe batuukako mubawe information. Era tukowoola ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo byonna. Gavumenti tubasaba ba researchers baffe bwe batuuka gye muli tubasaba mubawe information yonna gye bakola ki gye beetaaga, kuba at the end of the day tugenda kubanga tufuna one comprehensive report ekoleddwa ffe ba stakeholders bekikwatako. Era eyo report tujja kubayita bannamawulire, tujja kuyita bannayuganda tugibanjulire nti okuva mu research gye tukoze kyekino kye tukoze eki kye tuvuddeyo nakyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Leader era nkola mu kitongole okuva Foundation for Human Rights Initiative nga tuli ku partnership ne PANAF okulwanirira eddembe ly'aba musicians, artists n'abo bonna abakola drama mu field eno ey'abayimbi ne ba actors. So buli omu alina eddembe lye, ekyo tukimanyi, naye eddembe ly'aba artists in terms mu ntunga copyright libadde nga lisirise nnyo nga tewali n'omu avaayo okulijjayo nti etteeka libaddewo naye nga lyebase, teribaddeewo alyogerera, teribaddeewo okulwanirira. Buli muntu mu area eyo abadde akola ebintu bye nga bwakola ki wabyagala, naye nga enteekateeka eno weevuddeyo tusuubira kigenda kuyamba bonna abali mu kitundu kino, abali mu target eno gye batunuulidde okulaba nti eddembe lyabwe nga abayimbi, bannakatemba, eddembe lyabwe ligenda kulwanirirwa, kubanga abantu bangi tebamanyi ate nga ffenna tumanyi nti ignorance tekugjaako ki musango. Ate abala nga tebamanyi tutya bwe tusobola okufunamu nga tukozesa copyright, tutya bwe tusobola okwedifendinga ng'oli maybe atutta oluyimba lwo oba ng'alukozeseza oba ng'akozeseza ene clip mu luyimba lwo. Kati ekiseera kino kizze otulambulula otulaga nti ngaba abayimbi, ngaba nakatemba, ng'abali mu film industry naffe tulina eddembe okuyimira mu copyright, okulwanirira ebyo bye twagala era okwetuusaako ebyo byonna mu music industry. Kino kigenda tuyamba economically okuyongerayo film industry eno okweyongera maaso n'okufuuka international, kubanga lino etteeka lituyamba to have very many things like neighbor rights,
tumanyi ani asobola okugula erinnya, ani asobola okugula oluyimbalo, ani asobola okugula maybe ako kaklip kokozeseza mu luyimbalo, osobola okafuna mu sente mmeka. Tuli bagagga naye tubadde twetuddeko, so mu kulwanirira eddembe ly'abannakatemba tugenda kuba twerwanirira okugyayo film industry, okugyayo the music industry. Thank you very much. Human Rights Initiative. The purpose of this project called PANAF Chapter Uganda is to fight for artistic rights. Under the arts industry, we have writers, we have actors, we have musicians, and many more. The arts industry is really a big industry in Uganda, and we hope to help them fight for their rights in order for them to benefit from their industry. Like in other countries, take a look at Nigeria. An artist in Nigeria benefits a lot from their work because of the copyright laws that are there. In Uganda, we also do have copyright laws, but then they have not seen them being applicable. And a few of our artists really know that they have a right to benefit from their work. So as PANAF, we want to look forward to seeing that artists do benefit from their industry as it is in other countries. And if we do so, everyone will benefit, including the government, the stakeholders, even the artists themselves. This also includes other people. If we boost this and it goes forward, we will see to it that artists benefit, even the people of Uganda benefit, because artists will be producing quality music, actors will be producing quality movies that will watch and get entertained, but at the same time they will benefit. Government will also benefit in forms of taxes. So that's the purpose of this project. We'll also look forward to fighting for the other rights of other artists, including journalists. But first is the copyright law in Uganda. We want to make it practical and see to it that we bring a change in the arts industry. We want to be like Nigeria, America. We need to see our artists benefit from their hard work.
Then you show me some now. Too many of screen.